Ashazi omwami Katete abana bo mu kidara tinkubareba. Katete oliwe kidara abana bo mu kidara tinkubareba. Omuntu neija azumo ashitamu mu kidara kimahi. Ogu azatasheme kwa nazi. Funeral service bwetulinze kati tutandike. Tuli mu kuziika Dureva wa Pastor Bujingo. Tuli mu district y'e Sembabule mu bitundu by'erwe bitakuli bagenda okumugalamiza ku bijja by'abajjajjabe. Omwami ono yavudde mu bulamu bw'ensi eno ku lunaku olwokusatu ennaku z'omwezi 3 bwe balumbibwa abazigu ne babasindirira amasasi. Pastor Bujingo Mukama n'amuyamba n'agasimattuka, wabula Dureva we ye teyasobola kugasimattuka olw'ensonga y'okubeera nti ye yali atudde ku mukono gwa passenger nga ku olwo Pastor Bujingo yavuze. Kye kyasobola okutaasa omwami ono. Olunaku olwaleero basazeewo nti agalamizibwe ku bijja by'abajjajjaabe mu bitundu ebyerwe ebitakuli. Omugenzi ono nno gwe tugenda okuziika ye Muhumuza. Mr. Muhumuza yabadde Dureva wa mwami Bujingo Pastor, era nga mu ngeri endala yabadde bodyguard we, kubanga UPDF bakkiriza nti mukozi waabwe abadde akola n'ejje erya SFC erikuuma president. Bwatyo baasalawo ndooza bamwe Pastor Bujingo engeri gy'ali pastor nga balaba nti abalabe bangi abayinza omukola akabi, ne basalawo bamuwe wa SFC abeere nga ye mukuumi we. Olunaku olwaleero bagenda kuba bamubulizaayo. Twamanyisibwa ngu Pastor Bujingo ali omuhanda neija atakakikiraha. Badde nsaba abantu abavudde e Kampala mutusonyiwe. Pastor Bujingo agenda kusanga wanatusanga nga tutambuza. Tetuyinza kukkiriza abantu bayinza kwogera ate nga boda eri mu nju. Pastor Bujingo ajja kufuna ekifo kye bwe tubadde tukanyiza. Be bagenda okusembayo funeral service tuleetere boda tetutandike. Wa speeches eziri wano nyingi. Naguwa soko Jim Katono. Ja ibintu by'abantu birashoye. Ngo tangire speeches bodi iri mu nzu Bujingo ari bushikira habone kubakurayo. Urarebe bikora. Nasabaga funeral service mutuyambe murete bodi wano n'amajago iragaze. Mutuletere bode ajja kubeerezaamu pastor nga atuuse wano atwale ekyo ekitundu tekiina ngeri muzeeri.
Yatinda
tuli mu kuziika driver wa Pastor Bugingo. Embeera bwetyo bweyimiridde, embeera ya bunkenke nnyo. Tuli mu district y'e Ssembabule, mu ggombolola y'e Lwebitakuli. Omwami ono gy'agenda okugalamizibwa olunaku olwaleero, era nga ssaawa eno yennyini balindiridde omusumba Aloysius Bugingo abeere ng'atuuka mu maka gano. Yagenda okusabira abadde munywanyi we nfanfe we, omukadde w'ekkanisa, era nga yabadde driver we mu ngeri yonna, kitegeeza nti yabadde bodyguard we oba musajja wa SFC. Yabadde bodyguard ate nga yakolanga driver, era mu ngeri endala nga mukadde wa kkanisa lwadde bakwataganya emirimu ku Kananiland. Olunaku olwaleero lwagenda okubeera ng'agalamizibwa ku bijja bya bajjajjaabe. Terre kwa ejo mu ngalo kandi yoka yakora mwebare nnyo era mukyaliwo omwami Muzungu na Moses Ndeji abantu mwakira abantu mutazo kitare cyashimikuzaho muraza kumba barera ngo ndikore cyose kireno umuntu kumaha ikitarane cyagatete kana abasabaga mwongere intebe hano inyuma umukitare cy'inyuma ubwo mu rugo wawe Gatete Frank nabo kwa niba bahero waciye amana bo kitare muraza kwihangana tutegereje Pastor Bugingo n'umugore we wa Richard kandi batambutsa bari kushikariye bambwe ko washyitsa n'abana utubone gusora bote nicyo kihagaritse gera ari natangiye barabyanga barabinyobora nabireka abenda kuvuga muraza kuvugira mu bice ntitwagurutsa bari umunabe havuga umuntu kubera iki ntabwo ntacyo twagikorera gisi bayishamuka so nanishaba ashazi ati ogunargare ayo nategura sobanura kuno okuko n'umuntu gw'abateki nabo bagira ipunka mushitabisije abantu mose sinabishingiriza ekitara cy'abataka mu kibore cye abantu abarikari abembezi ba government ba osashita hariya abo bahifimo mbare kibi n'umurimo gwabo abantu mbashimba imyanya yabo bake kugira mukicara ariko muraza kwihangana aho pastor nashika immediately ntabwo ndimwemerere arashika hariya asaba bodaiza hano wenda kuvuga godare hagarara sekotararinga haza babe kiko na gozaka tiaba sebo deba ko kayumba hashtami noza kwimuka noza kugira muri gendo mari orkuwasara za kwishira kayumba utakwasara umushanga hari
uraza kwako kugende nane unahagarara kure mugo mushisha uwareta sente no kuruza murozerezo gumushisha na kwandika ayo baraza kuzirega ugato akira abantu tukinari cya mushana kandi kwa wazaho kidaro tara bakuri haranje okutunga ka cya mushana ibi byo abantu b'ekitundu kino omanyi wano batero kugamba bo tetwalidde gwe batolidde bibyo dinings kule ziyeri kandi dice abakora byo nguri mzirane tigana safano bane netatera munongo bano unokuma kujindraji noko so muje kwihangana ndaza gucunguza icyumweru abantu baragambe pobura mo kwemerera nanisha bakiye abantu rusiwano je twakira hata igishahe cyamane rusiwano yobona eto muntu yayanga obukurkiye abantu rusiwano iza kukuruka abandi bamaro bakamba mudokoshare ngopere wa marwa cyamani tuyanzege perezo muzindaro kore mbere mu nywa twizi abantu bahereza abantu amezi muri travesh abantu beshubu zibino banyo reka twakire cyamana twikirize start program yazanyo ne yazege ebalenyo mwebali ddala abantu mwena baaniriza buli omu kitiki webalenyo okujja webalenyo mwebali ddala abanyagange bampita Wanyama Steven nze kyama natwala ekitundu kino kitalo nnyo bannange okufiirwa omwana ono ow'omugaso ennyo kitalo gavumenti efiiriddwa nnyo omuntu ono ow'omugaso n'abekika bafiiriddwa nafe abeero si tufiiriddwa nnyo kitalo nnyo kitalo ddala tajja badde muntu ku bantu zikira musiibirawo kiri kimu tyabadde musajja omunamagye naye nga tasobola kumanya nti munamagye muntu w'abantu era tufiiriddwa nnyo kitalo nnyo kitalo ddala simanyi titunafuna omuntu ng'ono anadda mu kifo ky'ono amaka gano badde twesiimye nnyo kuba n'omuntu w'ekitiibwa bwetyo naye bannange kitalo ddala tusaba nnyo gavumenti enoonyereze nnyo abantu bamutemu oyo yatemudde bannaffe ono tusaba bamukwate wakiri bamubonawozi kibi nnyo kibi ddala UPDF bebaziza mwebale nnyo mwebale ddala omulimu gumwakoze wano eggulu ekiro nakati mukyakola tweyaziza nnyo tweyazeeki abaana bakyali bato muyingire amagye magye galina ekitiibwa magye galina ekitiibwa kyamaanyi abantu bonna bemulaba wano tutudde ku mwana waffe ono omugenzi kitalo nnyo olunaku lw'omwezi nga 3 bangwira essimu nga bagamba nti kitalo nnyo bannange kyamaani eneebuuza kitalo kyaki era yangwira essimu namugamba eogudde eddalu nagamba nedda sigudde eddalu naye mukwano gwo muganda wo afudde gamba kitalo nnyo kitalo ddala era najja wano kuba enkuba yali etonya nintambula mu nkuba ninzija okutuuka wano nasanga Nalongo nga yaliwo